ko jako akawuwo. Kati zino fabrics zetukozesa ziri very special. Nungi nnyo ate nga ziwangaala ebbanga ddene. Abaana ab'obuwala mu byalo bayita mu kaseera kazibu okumalako n'emisomo olw'ebisoomooza enjolo mwe bayita nga n'ekimu ku byo bazadde baabwe bwe butaba na busobozi okubagulira obuwero obw'ensonga z'abakyala. Bangi basala amagezi wamu ne bannyaabwe okusobola okuyita mu mbeera eno ne batandika n'okukozesa ebintu eby'enjawulo omuli ebigoye, ebikoola, ebipapula, toilet paper wamu n'ebirala. Omu ku bayizi Namatovu Shamira agamba nti kino kiremesezza bangi ku banne okusoma olw'okutya embeera n'okubatuukako nga bali ku masomero ne kibaviirako n'okwosaayosa ekivaamu ne bava mu masomero. Kitukozesezza nnyo nga ffe abaana abawala kubanga oba tofiiringa comfortable mu banno like obanga buli mwezi obeera ku paniki nga weeraliikirira ogamba kigenda what am I going to use kwegamba no sometimes no feeling comfortable in class no lumo lemererwa n'okujja mu class. Omu ku basomesa Caroline Goyenda agamba nti eky'abaana obutasobola kufuna sanitary pads kizibu kinene nnyo nabo ng'abasomesa ekibakaluubiriza emirimu. Singira ddala obuzibu abaana bawala bwe basanga nga bagenda mu nsonga mu periods mu biseera ebisinga kubeera kubabbula lya ssente kulabirira kusobola kugula bintu bye beetaaga okulaba nga bamanaginga menstruation yaabwe bulungi. Of course abazadde bastrugglinga mu mbeera ez'enjawulo so kiba kizibu nnyo okusanga omuzadde atalina ssente za mmere okubanga awaayo omutima okulaba ng'omwana amugulira paadi. Mu mbeera eno abayimba Uganda nga bayambibwako aba Rotary Club ey'e Kololo badduukiridde abayizi abawerako mu tawuni kanso y'e Busiika mu disitulikiti y'e Luweero nga bano be bamu ku abo ababadde balina obuzibu bw'okwetuusaako sanitary pads. Bona Ensambu okuva mu Rotary Club ey'e Kololo agamba nti basazeewo okuyamba abaana bano ne pads zino ezisobola okukozesebwa emirundi egiwerako ez'okuwangaala emyaka 3 nga bazikozesa wabula asabye gavumenti okuyingira mu nsonga eno kiyambe omwana omuwala obuteetamu mbeera. Omwana bw'abeera ng'agikutte bulungi agikozesa okumala emyaka 3 kati abaana bano bagenda kubeera oluvannyuma lw'emyaka 3 nga tebalina buzibu bwonna bwakweraliikirira nti oba period zituuse nakola ntya abagenda okufuna pads eno so lengeri enteekateeka tisobola kumala. Abaana bangi obuzibu buli wamu mu butuufu gavumenti yali bayambyeko olw'ensonga nti okufuna pads ennungi ezitaalwaze baana kitwala ssente nnyingi. Kusaasira Emmanuel Edwin Serwanga Senkulu wa Yimba Uganda abawamya omutwe mu nteekateeka eno agamba nti bakola okunoonyereza ne bazuula ng'ekitundu ky'e Busiika kiri bubi nnyo kwe kusalawo babataase era agamba nti abaana bakyetaaga nnyo okuyambibwa n'okumanyisibwa ku mbeera eno bw'atyo n'asaba n'abazadde okufaayo. Tukizudde nti amasomero agasinga gano agabeera mu byalo n'agamu agabeera mu kibuga by the way tuli shocked nti abaana bambi tebalina busobozi bubasobozesa kugula zino paadi ezaki masomero agali eno abaana bano abasinga ekisooka beetaagamu nnyo emisomo gino egya menstrual hygiene kubanga maybe amasomero agamu gaba tegatuwadde priority naye ate n'ekirala nti bambi obusobozi buba butonoko so twebaza abazadde bambi mulamwa gwaffe okyembracinga ne tukitwala nti kintu kya bulamu. Babayizi abafunye omukisa okufuna ku sanitary pads zino ez'okukozesebwa emirundi emingi bagamba nti kati obulamu bwakubanguyira era nti bakusoma obuteddiza. Tuubire kale zijja kuŋŋondeza kubanga naziri era zibadde engeri kale nga zinjokyamu n'ensuubira zino tezirina bulabe zezigenda kundeetako. Tugenda bulungi batuwadde for free. Batuwadde tugenda okuba nga tuzitambula. Tekigenda kuba